byobufuzi kati kankubuulire abantu abaaliwo mu 80 balaba enkwe zaakolebwa mu 80 yes jukira be baaliwo ne mu 87 bebamu it was just 5 years to 6 years beewuunya ensi eno Katonda engeri gyagikolamu era abanakenya balina olugero olugamba nti tajiri ya leo niyo masikini ya kesho, nti omugagga wa leero enkya ye masikini, iyo enkya ye mwavu. Masikini ya leo kesho ndiyo tajiri. Abadde omwavu leero enkya asobola okugagga ensi bwetyo bwebeera era bwetambula self service. Kati ffe abalwanyi tetuggwamu maanyi oba nina ssente oba sina ssente sigala nkola ki? Osonga mbeere. Sigala nsonga mbeere. Omukisa tokkiriza kukuyitako. Kubanga tumanya. Tuba tetumanyi ffenna ogguka ddi. Ne General Museveni yali tamanyirwa gguka. Naye nga naye ali mu yapambana bupambanyi. Nga tamanyi ddirwa gguka. Yatandika 6 yagguka 86 myaka 6 ate nga gya muliro. Niye ziringulira muri mpola. Myaka 2 ali ku struggle. Era teyabeera mu ebyo byakuzira. Era kino kankigattire ddala ne simanyi kibuuzo kyobadde oleeta. Naye nze lwaki Museveni mukolako reference y'amaanyi abantu bayige. Yes. Mu Uganda tumwetaaga kuleeta example ya America. Ebyobufuzi byaffe ebyawano reference zonna tuzirina ez'abaafa n'ez'abakola ki? Tekyetaagisa kuleeta ze mu America. Oba ogukubye ku muti talina mbeera yonna gye yazira. Era omuntu gwe baazirira gavumenti ye yali ogwo Idi Amin lwansonga baali bamumanyi enzanya ye nga bwakutunuulira bwati buli mugezi yenna yalina kudduka, yali alina okusooka okunyeenya mu tanka kubanga Idi Amin yali tareasoninga. Idi Amin nga mu mbeera ya kemiko kuba ebyobufuzi tebiggwamu kemiko. Mu mbeera ya kemiko okukuba abantu kemiko nga bakukuba kemiko egi ng'owedde kati tulaba tamala emirundi musajja waffe omugezi batwala ewajjajja kemiko ey'okulediyo nga si ey'akatambi abakuba Idi Amin yali tavaawo. Kwolwo yali yes. Naye kakati olw'okuba ono is a revolutionary is sober yafunamu second thought. Kale n'anyiga amapeesa n'amufulumya system naye nga amulekedde obulamu. Kati abayivu bonna ku mulembe gwa Idi Amin baamubala era Yungwe yali ogwo Beni Kiwanuka. Kati ate Beni obusungu yabujja mu 61-62 Buganda UPC Mukago gwe bamulemesa okukwata amadalaka. Kakati n'agamba kankole nono Abaganda banyimye opportunity kumbe agenda kukola netimba egenda muga. Idi Amin ngoyinza omubulira rule of law and constitutionalism byogero nga tubyogerera waali. Tuyina okuzanya mu nzanya ey'amaanyi. Kakati mukulu bigirwa waliwo ensonga eya regional parliamentary seats ez'enjawulo ezigenda mu maaso. Parliament yatudde eggulu era ab'ekibiina kyammwe ne bagaana okugenda. Abantu abala bagenze era bannansi b'eggwanga erya Uganda mu bitundu by'amambuka babadde basanyufu olw'ebisuubizi ebyabasuubiziddwa nti bigenda kukolwako. Mukulu bigirwa oyagala kugenda mu parliament. Ensonga eno ey'okuzira abalonzi bagifuniramu wa? Ensonga eno ey'okutuwudiisa ebintu byayita dda mu parliament gw'olaba birina gye bitutwala. Kakati ensonga eyo ba political analyst bangi abagikubaganyizaako ebirowoozo. Naye nange kanyongerezeeko ebyange ebitonotono. Kale mu kutegeera okwange mu Lusoga tugamba mu kumana okwange okutonotono ekitutawaanya mu opposition oba oliawo nga nange mwendi waliwo course bannaffe abamu betulina
gye batayitamu ey'okukola analysis ku mulabe yaani gwe nnwanyisa mu luzungu bakiyita who is the enemy. Nze nafuna omukisa koosi eyo nagifuna wa General Sejjusa akaseera ke nabeeranga naye eyo lekicya nagifuna bulungi kyova olaba buli oyogera nange wano jajja mukuwako references nyingi kubanga wamusoma n'omutegeera namusoma bwayogera bw'ati ategeeza ki okiri ndinga bali abavuka abatambula naye bwawanika guno omukono oyo abatamuwadde amanya nti wa mitwalo 10 bwawanika guno gwatatera kuwanika amanya nti oyo azitowa wakakadde kati omulabe wo olina okumusoma. Who is the enemy? Is him 7 or someone else? Bw'otamanyi ekyo tosobola kutambuza struggle n'ogiggusa mu kyo. Yes. Kakati who is the enemy? Katugambe nti ye General Museveni. Si bwe kiri? Yes. Naye General Museveni akyali individual oba yafuuka system? Yafuuka system. Mugazi. Ye nnyo. Yabyabyatala. Ali buli mu kasonda ka Uganda. Ne mu Uganda afuluma. N'atuukako n'ebweru. Abe Kenya yakubye ennume y'ekigo, opposition yagikubye ennume y'ekigo e Kenya. President Museveni. Yabakubye ennume y'ekigo. Aba FDC. Opposition ye Kenya yenyini. Nje bikubuulira. Kakati bw'otasoma musajja oyo tosobola kubiisana naye. Si wa bulijjo kyekisooka. Kakati oba ogenda kumuopozinga oteekwa okumanya ogenda kutambula otya. Kakati Museveni ye leader of government business, ye leader of government, commander in chief. Yes. Fountain of honor. Okitegeera. Kakati mweyo embeera parliament lyerimu ku masiga 3 nga bwolaba kati government ya Museveni kanjikolere ku ogitegere bulungi kasitandika nakakutte kamera yavu kamasiga ameka 3 enkondo 3 kati jajja yono waggulu gwolaba oyo eno kamera waggulu eyimiridde ku nkondo meka 3 wansi kati enkondo zino 3 zonna azirina mu nkwawa. Yes. Era gwe buli woyagala okubaako gy'ozoganya aba akulaba. Kakati solution eriki butamuwa gaapu. Buli lwomuwa gaapu ng'azibawo. Buli lwoteekawo space ng'akola ki? Ng'azibawo. Ng'otuyira. Ogenda okudda nga gaddewo. Oye Museveni gwe tuzze tulwana naye. Si wa muniino. Kati eggulu ekisooka parliament ogani ekola ki? Parliament ogani ya byabufuzi bwogererayo buli kale bule yenna ng'ogyeko giri emirimu egyokola amateeka okuyisa budget n'okunoonyereza ku zaasanya ya gavumenti n'okucekinga obuyinza bwa executive egyo emirimu egiri constitutional egiri official. Parliament ye ogani yokka gye boogerera kale bule yenna kakica yerera gwe muleete nga bw'ali oba oli mu lukuubo oba oli mu motoka yo kasoba ng'oli mu parliament muli ofuumuula ng'ebigambo bw'okola ki kyova olaba ababaka ba parliament bye boogera tebikwatagana biri awo bwe bityo tebibalansinga yeyo ogani kati ate mu judiciary tobitwalayo. Yes. Judiciary teboogerayo bitakwatagana tebiriyo mu executive tebiriyo okiwulidde. Kakati parliament webanga eyogera buli kintu etuuka etya okutuula gwe n'ogiwa space. Yes. N'ogiwa space ng'osevinga miliyoni mmeka? Biliyoni 5. Kati omanyi kye baatukoze? NRM yafunye chance okugenda mu Northern Uganda mu full capacity. Yagenze yaze government. Neraga abantu bayo nti eri nabo.
ani tekyatukoze okimanyi yesoza akatale k'omugulu gulu Central Market n'alekayo miliyoni aga kiki bino ebikazi eby'amabeere amanene bye bitunda ennyaanya yabirese bizina ono yasinga ng'enduulu evuga emiliyoni aga eza buliwo kashi katonda wange n'avaawo ne yeesooga gulu University mu bwana nabo ne mumuzindira amakyoli n'amateeso emiliyoni aga 5 n'avaawo ne yeesooga ki ne yeesooga obukatuliki sente za parliament ze bakola ku budget tezinnaggwawo ezina okusasanyizibwa eggulu ezo si ze ziri ezo ali kuyenga speaker zalina okusasanya olunaku tezinnaggwawo kakati oli Bishop Odama retired ne munaaliko owakyoli emiliyoni 10 miliyoni aga katonda wange nga bagudde mu kintu kakati muganda wange nali wano nenkugamba nti Ssenyonyi kye yalikoze kwe kusitula tiimu ye yonna eya opposition n'agikuba wali eggulu neetuuka n'alwanira eri naye akatale n'akeesoga kuba naye alina budget ne bwasulawo emiliyoni 5 bagamba nti ono tali mu buyinza 5 kale naffe katutwala enduulu aleka evuga n'otawa mukisa bali kwegazaanya kakati North oyinza gendayo gigamba ki nga bw'obamanyiyo beekwatirira buli dakiika baleeta akagambo ka Northern Uganda buli dakiika kati wabadde golden chance ey'okugobayo kakati obukatuliki buubwo bakuwambyeyo ate nga wandibadde osinziira ekyo akatale kaako bakuwambye bakusinze okuzanyirayo ebyobufuzi because politics perception science art and science of managing society kitegeeza kuzanyira ku bwongo bwaki bw'abantu kakati bwekyo kikulemye okusoma nakyemalira bamuzirira tosobola nakyemalira ye aba ateekateeka kumma kati ate tozira buli lwozira oba omwanguyiriza omulimo ogw'okumma era ndowooza olaba ebintu bye babyanguyiriza byabadde bitambula kubanga toliiwo gwe ogenda omuteekako resistance nakyemalira tebamuzirira kintu kyonna kasi togamba nti olwanyisa nakyemalira naye woba onyumyamu bunyumya mboozi nga tokitegeeranga byebyo byosobola okukola kati Ssenyonyi abadde anyumya bunyumya mboozi tanategeera gwe tulwana naye bandibadde ne ttiimu ye mu ggulu ekyali ne baasesinga ebizibu leader of opposition kye yalikoze ekitegeerekeka engeri gyali wa NUP yali badde agamba obusajja bwa NUP obw'omwakyoli awo ne FDC buno obwakwata fulaga bwonna n'abuyita awo naye ku woteeri ye wasuze nga leader of opposition kuba naye alina budget nsajja y'amaanyi okiwulidde naye n'akangaza n'agamba this is the position of the opposition muspreading message eno tuyimiridde wano ku nsonga zino twaze wano eggulu tetwakyagadde nnyo bano bakisazeewo obusazi okibagamba basazeewo obusazi biki naye kati tuzze kwegamba otuula n'abantu n'obazzamu amaanyi kubanga ova Kampala ova mu capital city ogidde mu convoy okitegeera olina ne lidika olina budget ya miliyoni 8 buli lunaku okiwulidde osobolera ddala okwonoona ggulu ate n'obalemesa n'okubalemesa palamenti ogitwala ewalala ne babisazaamu ne badda e Kampala okitegedde okwegamba osobola n'okukyaza Kyagulanyi anti embeera yakimukyaza eggulu n'adressinga abantu be kubanga under normal circumstances tebamukkiriza kakati gwe teekayo embeera nga ne tiyagaasi asobola okukola ki okukubwa amawulire gawandiike gaba gavudde dda ku kukyala kwa palamenti okugenda eri ne gadda ku gavumenti engeri gyeyisizaamu ku babaka baayo n'aboludda oluvuganya ng'oyise abasajja abakwatira ekibiina kyo bendera sipiika mutegeko embeera omugambe nange abange balina okujja mu galale
kubanga tuzzemu akyoli. Yes. Naffe tulinayo abantu bagende mukabanyi gavumenti si yeyinayo abantu yokka, naffe tulinayo abatukwatira zi flag wano, bayite bayingire wali bafune exposure, balye ku kamere ka palamenti. Okiwulidde? Naye kakati NRM yatuzanya ebyobufuzi netuwangulirayo. Yabawangudde. Yatukubye nnyo ku bwereere. Temwatebye wadde emu. Wadde okuba ku muti. Nze nkubuulira kubanga 5 billion z'okilaiminga bwetabeerayo zigenda kukola ki? Bana abasajja abayaaye bwe bati tezigenda kubeera visible. Kakati ekyo kyoyagala okusevinga ekyo tekiri tangible, abantu tebasobola kirabako. Ate mu politics tukola birabwako. Kakati twagenza okumaliriza nga ofiisi ye gye batwala Dokita Lumu bamulagidde kituteekawo ekyo. Ofiisi ye gye batwala kyekyo kye bayita okuwa nakyemalira gaabu. So yandibadde wali n'akiwakanya yali kikubiddewo ng'alina ttiimu ye baseggona ne bayibira ne boogera oluzungu lwonna bakulumalayo bakuba ekintu nekigaana kutambula. Bwe kiba bwe kityo ngo osindika n'abalala nga batandika okunga. Ogamba ba MP bangungwawo nga bayitamu nga bakunga bali be wayise bafulaga bele batandika oteeka embeera wabweru. Okiwulidde? Ogenda okulya sipiika bamuwa amawulire nti abantu batandise okwegugunga kweyo ensonga nga tagisuula ng'agisuula. Naye kakati obawadde gaapu gy'obawadde parliament is determined by numbers. Quorum teriiko kibiina quorum. Teriiko kibiina. Ne bwaba waawa ne bwaba wakasita abeera mu parliament. NRM yokka esobola otambuza parliament. Bulungi nga opposition teriimu. Nali wano ne nkugamba nti debate yali badde. Debate ya Ssenyonyi yali badde mu kunoonya babaka afuge parliament. Nalulabye komenti ye n'agamba bano etteeka sirinaako mutawana balireete, bayinza okulowooza balireetera nze ne bamaliriza nga be bali mu ludda oluvuganya. Kitegeeza ki ekyo? Nti alishuwa nti agenda mu gavumenti. Kwezi nkubuulire tulina ekizibu tokirabanga. Abantu balina essuubi mu bantu abatamanyi kye boogerako. Nti bagenda mu buyinza. I am telling you. Nga bayiseewa. Ndina omusajja gwe mbadde naye ku makya ku mpewo emu ava Mityana ewammwe eyo esingo. Ne mugamba ku level ya Mityana yokka, Mityana district. Omanyi ofiisi ezina double cabin empya tukutuku nga zonna zirwana Museveni kusigala mu buyinza mu district ya wokka. Ozimanyi obungi bwazo? Mpitirivu. Ne mugamba ddo. Ne assistant RDC waffe w'Ekasanda mukulu wayiswa akedde kwogerako nange agambye ati mwami Kwezi mwe bali kuweereza bamujja Busoga ali Kasanda aliweza buyinza bwa President Museveni. Era ffe abantu abalimu enkizo basooka okukubira ku busimu mwami Kwezi oli otya okomawo ekisanja kino nti nkomawo gundi abantu ab'enkizo kati yali mu kulaba wa watandikira akavuka akampimpya kasajja kange k'ebusoga nkamanyi bamuwadde waffe assistant RDC je kaliyo ka lawyer. Yes lawyer nyini akati ye omulimo gwe kutandika abo abaana yali mu UYD. Yes nga baana baffe mu UYD n'atutolokako jeje namukola ki kati we yamu deployinga. Okiwulidde? Kyovola baffe abagumidde mu kintu kino twetaaga okuweebwa respect. Bajuniye baffe batuyitako financially kubanga bo batendewalirwa. Batendewalirwa mangu ne bagenda ne bakwata ejjamba lya jjajja kati bali mu kuweereza. Balina akagambo ke bagamba mpeereza ggwanga lyange. Ate kibi ki? Baweereza ggwanga. Owulidde? Okitegeera. Kaakati kino ekyalumu okugenda okukola private members bill okulaba nga etteeka lino ery'okulonda opposition. Golooza tekimanya mateeka ng'ate President Museveni ye yeerondera saba minister leader of government business yamulonda. Lwaki taleka ekibiina ekikulembedde nakyo president wakyo n'alonda leader of opposition? Lwaki baagala kukyusa etteeka? Etteeka nange siriwagira
nze ŋŋanzi naye abantu abatalengera nnyo mu maaso bagenda tuleetera ebizibu bingi. Etteeka eryo omanyi nannyini lyo gwe ligenda okusaavinga obulungi ng'ogyeko ensonga lumu ze yawadde ezitegerekeko obulungi ezesimbalaala ezitegerekeko obulungi naye ffe tuba tutaputa ebirala ebisingawoko. Ebisingawoko biri bitya? Ebisingawoko biri nti Pierre oyo ogenda kufuuka kibiina mu buli ngeri yonna era bamaze dde okuwandika ebbaluwa esaba General Muhoozi Kainerugaba okulekulira amagye. Kaakati Pierre oyo bwefuuka ekibiina egenda kusimbawo NRM esimbewo. Tageti yaayo okusinza ku intelligence yange y'ababaka 10. Ojja kuba ofunye bameka Pierre oyo aba akututteko 4. Naawe tosukawo nyaawo era obeera mwana mu 3. Kakati n'ebibiina ebirala kati ng'etteeka ligamba ffenna tumukubeko akalulu. Leader of opposition si palamenti yonna wabula ebibiina ebitakoze gavumenti kuba ye NRM esigala eri. Kati olwo owa Pierre oyo naye bajja mubalanga owa opposition era butereevu kakati ayingire mu kaluluko kabanda ayingire mu kaluluko akunge oyinza osigalawo tosobola. Kati bakukasuse mu kyakulu nga tolina na namba gy'osamba. Ni abasajja banani ababalira ebyobufuzi anti babiwa obudde tebabuguumirira. Gwe oli obalabyeko nga boogeza obusungu bali bennyini aba deep state bali soba because mulimo baguluddemu kyovula tosobola bategeera nga totwala budde kulowooza. Kakati bino ebyokubagwira obugwizi tebikola. Ate jjajja bamukwata akabadiya tebamukwata akabadiya fe tumugezezzaako ebbanga lyonna okumukwata akabadiya saakunyumiza olubiri nakunyumiriza sitole y'olubiri amasiro nongo olinze wali sikulwaga gavumenti egwira jjajja nga abazzukulu ba Buganda nga bagambye talinnyawo omuggo gwavuga sebo yajja wasibira nansana abavubuka ba Buganda mu malu eyo wansi bateekako akayimba kabwe kali revolution nnyo abaana baleero katulwane bali abalaalo bajjajja ne bagamba kamulwane ogunywanga n'oteeka. Kakati jjajja tulina kubala mubale kino naye gundi lumu lwaki gwe bakozesezza okuleeta etteeka lumu kati ye lumu mu butuufu yaleese biru ye mu good faith olw'embeera gye bawangalirawo mu palamenti mu kiseera kino bawubisibwa tugamba direction yebuze eya opposition tewali command and control tewali respect. Nakugamba empisa za Ssenyonyi si ye muntu ali awo w'abantu yennyinyimbwa alumemba okitegeera. Kati ate parliament tuba bakulu n'abakulu kiringa tunasinkana ku nnyonyi kwezi nga tusinkanye ku nnyonyi kobe ng'osisinkanyeko ne Sudiiri aba talina kyakugamba mwene muba b'amaanyi mugenda kulinnya era bwefuna akabenje kila muntu yote terimu mbw ate ono Sudiiri tekiriyo. Kakati waliwo ebifo emubeera nga status teyawukana nnyo. Kati gwe toteekawo nnyo mbeera ey'okweraga. Abantu bayita mu kalulu gwomanyi akalulu kubanga challenge ze Nakawa size challenge ze Kamuli ate ze Kamuli nkannyo okusinga ze Nakawa. Ffe Tanulu gye tuyitamu ffe abeesimba mu byalo obwe Kampala si gy'oyitamu. Kampala olwana kintu eki kufuna fulaga ya kibiina ng'omaze abantu tebaagala ssente ng'otandika kugula suuti zigenda kulayira naye eri mu byalo ate birala. So Ssenyonyi akkirize nti opposition yagenda gikuba ennume y'ekigwo ne Ssenyonyi yagikubya ekigwo ati kati ye captain oba yamulonda yagikubya ati kati ffe tukola ki ffe tulaba Ssenyonyi ye captain. Ekyokubiri buli lwogamba nti jjajja yagenda otulondera jjajja
yatuyingiddemu oba omuwa promotion nti wamaanyi wasobodde okuyingirira akuyingidde paka mu bedroom kati zikiringa ziyankuba paka mu bedroom yago yakkuba nze mukkiriza nti wamaanyi akakuteera okamuwulira era nze nkimanyi nti nwana na musajja owamaanyi naye kati yakkuba paka mu buliri paka mu bedroom neyakkuba nnyo jajja yayagala kusanya omuntu ne bamutwala n'ennyumba ne bagitwala nakati sidanga mukulinnya ku maka gange tokkirizibwa obakulabira bwewati misinde munyumba yo bakulabirawo ebiwandiiko byange naye sebo situuka kakati abantu baleme kusaagana Museveni tulina okupulaninga ebintu bingi tuba bakumwenganga si ebyo ebyokuteeka tenti kwedikwota ne mwogeramu awo mwekana mwekaawo abavudde Nakawa abavudde Makindye abavudde Mityana nga mukuŋŋaanirawo nga mufuumula bigambo nga mugala leero tukikubye my friend nga mugenda omanye ekiri enakasongola omanye ekiri mutendekero kaweweeta badde mbuuza maama wange yaze okundabako mukulu bigirwa maama wange yavudde Kiboga nga azze kundabako ne tulaba abanuupu babadde bagabira emmotoka n'ebirala nambuuza ate binuupu byebiki nga tabitegeera golooza tekyetaagisa opposition okugenda maaso n'okusomesa abantu nga maama wange ngoyo okuba nga tabitegeera ne mubuuza maama oyo nendaga muntu nti konza olonda nangamba nnonda nanga tuno tamanya nuupu nagamba sibimanyi nga kyeraliikiriza Kiboga wano Buganda kyova olaba nakugamba kwezi nti buli kibiina kirina we kirina amaanyi kiconcentratinga awo kati nuupu bye yakoze byonna abatugoberera wano munsonyiwa okwogera ku nuupu naye temunsonyiwa nnyo kubanga ekisooka yekulira oludda oluvuganya ate nze naliyo nnyo so sijyogerako mu mutima mubi njyogerako with authority Nagirabye yagabye emmotoka zinuwa zabadde ttaano buli regioni bagiwadde ekisinga okwewa bamuwadde Kuluya simanyana Kaluya ayina mu America sebo tanabona kukomawo Kaluya nga yagwa mu bintu banna Kaluya yajja ne kwegamba mu Lusoga waliyo olugero olugamba nti omulimi mulimi n'omulimuli ye yajja kukungula bukunguzi naye akungudde yali yakabalena ku 2 mu kifo kinalimu n'alinnya ennyonyi n'agenda e Dubai ne chairman Nyanzi muno kwezi nga bamwagala nnyo ala olisi mayina kumanya kyagenda bakolera kakati wuuyo ennyonyi eno ezeeke ya Amerika teyamuleka n'agenda tanaba kudda akyali eri mu masavu eno masini bamuwadde tinaba na kusimbulwawo ekyaliwe mulinzi naye ffe twatoba n'ekintu okukizimba from scratch kakati nebyo byeyakoze ebyolaba ne kasita nawe bakuwayo kawishi nze kawishi kange twesonda kesonde linako ezange sigamba nti bangamba nti iyo simbula nga bano bebakoze era ne kala nze nakola choice omayize bwe mba njagadde ekintu mba nkyagala nnyo nze yapikinga ka red yako nengamba kange netambulize mu kano abakulu ne mbayita ne bafuna ekifaananyi tulage nti ensonga ebadde official naye nga teyali official teyali wetetenkanya nabo gwali owulidde nga bakyogerako abakulu teyali official so mu 2011 nga twakava mu kalulu mu mwezi gw'omunaana nawandiika document nenjiwa secretary general ne president ne mbagamba ekyokukola tuba twagala okutambula era ne mbagamba njagala meeting saagala bifunfugu n'omwabulawo ne bampa meeting ku headquarter twali twakagigendako ng'ekyalimu n'ebitulituli ne mpresentinga idea yange nga bwendaba ne mbagamba nze nga abeera mu field okukunga abantu netaaga emmotoka ey'ekibiina netaaga drone
nabagamba drone. Yes. Netaaga office ejinja. Gwali akunanyiza okunga abantu. Mobilizer. Bino bye bakozesebo concept yange ya 221. Tebalina kipya kye bakoze kyabo. Nembaga netaaga regional office nga nze gyentuula saagala kujja wano ku headquarter. Yes. Sinawo business. Nina kubeere. Wano ndina kuleeta file, ndina kujja na file report. Mr. President, Secretary General, nziza okuba briefinga wetutuuse. Ndina kujja na file. Kati ekyo tebakyagala. Tebagala muntu alina buyinza wantu wonna. Baagala ng'ebintu bijja butereevu. Ku kitebe. Ebirungi n'ebibi. Mumba mulwanagana mwena ne mujjanga mweropa ku kitebe. Temusobola kuzimba capacity emalira bintu busoga. Ekyo tebakyagala. Kubanga balowooza nti baba baluzinga control. Nembagamba netaaga million 5 buli mwezi. Kakati nembagamba tugenda kufuna muki ekibiina kigenda kuwangula entebe za parliament 17 nomba mumpadde ebyo. Si byonna 17 nembagamba okusinziira ku mbeera nga bweri ekitundu nga bwenkimanyi constituency eziwangulikika 17 okusinziira ku research kuba nze ndi wa field. Ssenyonyi yasooka okukwata omuzindaalo. Muli mu meeting ey'abamalayo nkugambye bifunfugu bonna mwalimu. Naga no. He wants a vehicle, he wants an office, he wants 5 million per month. No. We cannot invest that much. It is too much. We cannot manage. He's doing what? Trying to build another power center. Logo. Nafu oluzungu lungi nyaawo. Olwakumala mulaba. Nebatunulira. Nebaga tuba tunawangulayo obubaka. Entebe ezo. Nze nga mobilizer nteekwa okubanga nina obusobozi obwo. Awatali ekyo tunyumyemu bunyumya mboozi. Tewali mulimu. Mu meeting eyo kiki ekirala kye mwateesezaamu ekitwala ekibiina mu maaso? Ensonga endala zajja. Naye ng'eyange yali esinga obukulu. Busoga. Naye baagima amazzi awo ne beebuzaabuza. President alina kyayogedde kiri awo. Secretary General buli dakiika aba awunzika awo akutula meeting neeyawuka. Novaayo nga tolina buwanguzi bwonna bw'otuuseeko. Kati ate to make the matters worse. Bwe nali nfumba document eyo gizimba kye bayita generating the document. Mu kugikola saagikola nzeka. Nayita bannange. Nayita Kaluuya yali amaze otwegattako. Mase Walukamba. Manjeri Kyebakutikka. Sawulo Nsongambi. Bamululenzi. Ne Muwanguzi Andrew. Kubanga yeyo timu yali esookerwako awo. Kakati nembagamba netuprofilinga Busoga yonna. Netujjamu constituency 13 eziwangulikika. Yes. Netuprofilinga Bukeddi. Netujjamu 2. Netuprofilinga Erigod. Netujjamu 2. Ze musobola okuwangula. Nga wewuka twakoma. Nembaga kakati eno ye master plan. Singa ekitebe kituwa capacity eno ne tutambula nga tiimu tugenda kuwangula. Bwe twava mu meeting eyo ono gwe bazza mu kivubo kyange Kaluuya kuba yake kyali mukwano gw'abantu ku parliament wali eri waliwo mikwano gy'abasigalawo ng'akwata information yonna nga bajja kuba mu ofisi ya Anita Amongi nga bw'ogipanze maama nga bagikuba mu ofisi ya Anita Amongi nti bigirwa kino kya planninga yegasse n'abayaaye kati nga bayita Manjeri kuba ye mubaka Anita ng'ayita ababaka abava mu constituency ezo to highlight nze ng'abagamba this is your enemy nga Manjeri bamugamba naffe tukuteekeko embeera g'otupulaningira otujjayo gwe watuleeta wano tukuteekeko embeera twesolozeemu akasente nga tukayuwaawo okawulire
ebigambo nebimukalira ku matama mukazi wa olwa Kaluya yabilwayo Kaluya muwanguzi bebalinkikisa amawulire Wanita Amonge manje eri anoonya ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo n'agamba abasajja kye batukoze be tubadde nabo mu meeting nti ebintu babituute Wanita Amonge tebampise mu kooti maasho ya paalamenti kyokka be mwesiga kaakati be bali mu kontro kati be bali mu buyinza kati balina pulaani Kyagulanyi ali wano ku kitebe alinze babaka kuva alinze babaka kuva mu nsonga abawadde Masini alinze babaka abayitirivu ennyo okuva ebusonga n'ebitundu ebirala kwegamba ng'ate bali basiiringa oseka n'ogweri baddaye Manjeeri bw'avaayo akaabya amaziga ati yajja step kije mwazaako nemugumya nenoonya Lubongo ya Secretary General nemugamba nno muganda wange eno echallenge gitwafunye naye abantu bo begendereze master plan yaffe bagirinkikisiza mu balabe baffe kati baagala ate kutiisa ono kubanga mu planning nga titulina we tuleka Manjeeri wabweru tosobola kubanga yimbaka akiika okitegedde ow'ekitundu nga titulina we tumuleka wabweru kati ndaba kati Lubongo yakola atya wewabuwe yaawo abanga agenda bikolako ne bikomaawo kubanga ekyo kiba kumulamwa kati nkubuulira levuku nali ntambuliza emirimu ne challenge ginafunanga gwe wali genuine naye nga bokola nabo tebali genuine kyovula basina muwadde oseka busesi siiza butaseka kwezi siiza butaseka nze nkubuulira level of infiltration jjajja gyalina wali eri waggulu nnyo olaba etuuka ku nze nenteeka nensukuizinga wet nekuteeka mu kabanyi nensanyalaza kati nkugamba jjajja ogenda kubisana naye otya naye ebyo byonna byonna tubiteeka awo ne tugamba no way forward ebeere ki kubanga mu struggle abantu niyo ebeera ya njawulo ate ebibiina byaffe birina obuzibu bumu byonna tebiina misomo gisomesa bunene bwa gavumenti okutegeera kye balwanyisa kyenkana ki obuyinza kyeki kyova olaba nasanze abasajja abanyankole 3 mu woteeri emu ne baseka katono bafeeseko naye ng'ekibasesa nsonga egi bangambye nti ffe twali tumanyi bye mwagala mubimanyi nti temumanyi na gavumenti miliyoni 5 z'abalwanya bwe zityo miliyoni 5 ewaffe zibeera na mwana muto naye mwe nemuzifuula ensonga nemuzifuula ensonga kakati musobola kukwata gavumenti mmwe eya triliyoni 7 mwezo na miliyoni 5 zibagwisa miliyoni 5 mukubaganye Jambiya ne zivaayo tewakyaza mukaku wano nga ayina ebiwundu nga bamukuba tofaali wano ebyo byonna yaliriza otusiza miliyoni ebyo abalaalo bansekerera ne bagamba ebya gavumenti mwogereko byogere temubimanyi temusobola kukwata temumanyi na gavumenti bwezitowa miliyoni 5 mwankole zibeera na muvuke yakavuve Makerere kwatandikira nagulako formatic blutek ya 250 mutamanyi wa gundi yakavubuka okiwulidde tezigula Land Cruiser tezigula mpenko tezigula Land Cruiser kakati kiringa okuba era badda kiringa okuba nga ogoba muyiga njovu n'obunene bwayo nga bw'ogimanyi mwe muli awo akamyu ne kasala kati ate ne mugamba naye tusooke tufate akamyu kano tufune embavu ne tutuusa ku njovu oba ozitudde enjovu ogitwala bwoti n'okutamu olonda akamyu kyogoba oba tokikola ki tokitegeera kakati bw'obanga olaba TV zino zibayita Discovery ojje omasalinge enjiga y'ebisolo ebi empologoma n'engo empologoma yesinga okubeera ey'obulabe si yesinga amaanyi
naye esinga okubeera ey'obulabe mu jango. Kati empologoma niwankubadde ya bulabe eteekamu saayansi ng'eneeyiga. Ensolo ziyinza okubeerawo nga zisukka n'ekikumi, amaaso negateeka ku kasolo aka tegakajjaako nebwama nga etunulidde kamu bwe kati buli butambula tebuliiko nebwama n'erya kava n'esembera negamba kati kyekiseera nkeŋŋange etwalaganya kamu kokka. So tedduma mbu kati ate kano kampise kumpi kanzire ku kano kubanga oli anaatera okoowa ate ono yakatandika bajja kuwabya yingini efata kamu akagabi obugabi budduka nnyo ate bufaanagana efata kamu paka lwekakola ki lwekanywa. Kakati ffe tufayafightinga omulabe tuba tumulina ku tageti tiwabaawo kintu kyonna kikusala mu maaso nekikujja ku mulamwa. Kiringa mu public speaking. Edda twaberanga ku UID nga abamu ku basomesa baffe nga batugamba nti oba oli mu kwadressinga abantu okutta omuzindaalo akatamiivu ne kava eri ne kasooseko ekigambo mu kwogera kwo okiwulidde gwe fuula atakiwulidde gwe genda mu maaso gwe sigala ng'ofulowinga. Kati bano b'oli mu kwogereramu be bagenda okulaba seriousness yo kali bakahandolinge. Naye singa oyagala ova ku byobaddeko noyagala okadressinge okugogera kukomyawo bano baba batunula butunuzi okwogera kukomyawo anti obutamiivu busuulawo ebigambo ebisesa. ngitegeera eyo mulaale tubeera mulaale n'akusuulirawo ekizito. Yes, so olina okusigala ng'oli focused ku kyobaddeko. Eyo kosi namba eya public speaking. So kakati mweyo embeera ne tugamba nti abakulu bye bakoze ye weero birungi naye bizereetimu. Eddagala likyalirimu era mbakubira omulanga. Ebbaluwa gye nawandiika bagitwale nga nkulu. Kwezi era njagala kusaba oba wiiki ejja onanzikiriza n'enjogera ku birungo ebirala ebiri mu bbaluwa eyo abantu bagitegeere bulungi. Singa ojja nayo bukolokolo n'oyogera ebirungo ebigirimu abantu bagimanya nnyingo ku nnyingo abantu bategere kye twogerako nti ye solution ya bino byonna. Kati nuupu eraga ekifaananyi wano nti y'amaanyi naye waliwo weetali nga tebagiwulira nagiwulira. Kati jjajja wuuyo akugambye maama wo nti ate bye biki ebyo tabitegeera okitegeera. Kati mu bunyolo gyeri mwankole gyeri mu kigezi gyeri erwenzooli gyeri kubanga oyawula okukuŋŋaanya abantu kulaale n'abantu okuba n'ekibiina kyo ku mutima olina okubyawula. Bw'otabyawula ebyo oba biba biganye kubanga ebyobufuzi ebbanga lyonna mu nsi yonna bina kubeera strategic. Era njagala bassebo ne bannyabo tweyigirize abantu okubeera strategic mu byobufuzi era tweyigirize ebibiina okumanya kye bigoba. Ensonga eyo nkulu nnyo. Kati olaba mu America campaign zino ezigenda mu maaso aba Republican balina okweraliikira kw'amaanyi nti banaddamu okuwangula obwa pulezidenti. Mukazi anga alabika akalubye kubanga bwe batawangula bwa pulezidenti kontrakiti zaabwe zonna ziba nfu. Jjukira aba Republican abo batredinga nnyo mu byemundu okitegeera. Kakati mweyo embeera ne baba nga bwe batakwata gavumenti tebalya tebalina kye bagenda kufuna mu gavumenti. Winner takes it all kwegamba bwemba ekibiina nga kiwangudde gavumenti kontrakiti ziba zammwe ez'okutunda emundu n'okuzikola entalo mwe muziwakula mutundeyo emundu okitegedde kwegamba procurement ez'amaanyi mu mawanga mwe mukola ku foreign policy kwegamba nga bwemanyi eggwanga bwe litambula. Kati bali abazungu bakimanyi kyova olaba bateekamu esente. President ajja leading president ow'ekibiina
ne bagamba nti bamusondedde miliyoni 35 eza dola. Bananyini kintu babayo mu background. Naye wano tewali muntu amanyi gavumenti. Tuwali agimanyi. FDC yasasika miliyoni ebi. Bisatu. Esente zekyana ekito. Ne bagamba bagiwa biliyoni 48. Andi kakati ife zetwalaba. Ezatuuke wa Dr. Besigye. Miliyoni bisatu. Ebi. Sente zekyana ekito. Nezisatulwa buli kintu kyonna. Kyavamu ebintu ebi. Ebiwayi bibiri ekibiina. So nga mu struggle gye omuntu gwe tulwana naye, we are fighting with hybrid dictatorship. Hybrid dictatorship okitegeeza ki? Nakyemalira omulongoosemu atategeerekeka. Alinga nawolovu. Atategeerekeka. Kakati tosobola kulwana naye ng'oli bwoti. Nga yakutegeera. Museveni tosobola kulwana naye ng'oli bwoti. Yawiba biganye. Akumenya mu dakiika ezi. Alina okubanga waliwo lwazuukuse nga takulaba n'omulowoozesa nti tolinawo. Ninga wooli. Naye nga wooli omulaba. Gwomanyi kyekitegeeza? Hybrid dictatorship. Eyo concept nkulu nnyo. Kubanga ekyo kitegeeza ki? Nti ye akola n'abayaaye, akola n'ababbi. Okitegedde? Akola n'abatamanyi, akola na buli muntu yenna. Kasita banga alina kyamufunamu. Kasa yabanga yagenda mu maaso. Amuggusa. Yaba akola naye. Kino kye bayita hybrid dictatorship. Kakati omuntu ali bw'atyo atenyinyala. Kankyokeze ekigambo. Omuntu atenyinyala. Ataboola. Oyinza otya okumusobola nga tolina magezi gamala? Naye nga omukulaba abaakavule balina capacity esobola okuzoganya jjajja. Mu opposition mwonna temulimu kibiina kirina busobozi buzoganya jjajja kyokka. Tekiriwo. Gwogenda kikola otya? Anti nange era noonya buyambiiri nze mbagambye nawe oli mukuyandayanda buyambiiri. Nze mbagambye nti nze jjajja munoonyerezaako. No, nze bannange mbagamba nti nze kankwate busoga. Obalaze system esobola jjajja. N'abalala mukwate ewalala. Gyesituuke. Tulabe nga jjajja tumufunza. Jjajja toyinza muteekako kifuba mbu omututte kiyumba anaagwa otya. Olaba yawona okwekalakasa wano okwaliwo okwebugerere. Jjajja tasobola genda. Ate ng'okwebugerere okwekalakasa okwo okulaba kyova olaba Mmengo nkulu nnyo mu byobufuzi bya wano. Kwali kwa Mmengo. Tekwali kwa munnabyabufuzi yenna. Era y'ensonga lwaki jjajja tebamuwamba. Bannabyabufuzi bonna emitwe baagiteeka wansi mu bitanda. Bonna ne beekweka. Sigwaba kubayo munnabyabufuzi ajjeyo omutwe. Nayongera n'aduumira. Kati ate kiba kuba mu biseera bino mufe nga we tuli kati. Ze mwali nsanze enkuba kirayiro. Twandigeza okuva gye tuvudde. Bwe ng'oli mu kulayira. Twali bayanga, tetulina public trust emala, tetumanyi kyakukola, ekintu ne kigwawo. Omukisa ogwo. Ne gugenda bwe gutyo. Ne gugenda. Naye ne kigwawo kati. Tukusanga olayira. Kunyiga mapeesa ondabira ku TV nga tukuba kirayiro. Basebo ne bannyabo mukakane. Nebigirwa. Bigirwa oli kulembera ku ggwanga lino. Nze kubuulira. Buli musirikale waali beeraawo. Paka nga tukubuulidde ekikola ki? Ekiddako. Togezaako okutabula ekiriwo kati. Jjajja amaze okukwatibwa. Ye jjajja oba mwagala kulaba ku mutwe gwe tusobola okugubaleetera. Naye tewabaawo atabula. Tujjako mwe tubabuulira ekiddako amalala kankyagakuttemu. Empewo zonna ez'omu ggwanga ne zifulumya ekyo. TV ne zikulaga ng'okambuwadde. Kakati ng'omanya giwunye. Kati ate bw'otuukako eyo level biba si byakudda mabega. Kubanga eba kikuyuwako ne kiyinga. Omutwe guvaako. Emisinde gibeeraawo. Emisinde gibeeraawo. Miyitirivu nnyo. So kati twegendereze ebyobufuzi bannaaye. Ebyobufuzi si byakunyumirwa mboozi ne mubeeraawo ne mugamba ono okyali wange ono waati. No, this is a serious game.
omuntu gwe twagala okujja mu power ali soba 24/7 nakugambye nti yeyabuluza mu position yawa ye Nairobi jajja ng'asinziira wano yagenze yabaddeyo ng'anoonyeza Raila Odinga akalulu k'obwa chairperson bwa African Union jajja gye yabadde ng'akanoonyeza Raila Odinga endulu nevuga mu conference y'amaanyi ye chairman wa campaign n'agamba aba ODM kibiina ky'Odinga n'agamba akagurupu k'Odinga kano mulimu abantu kyendowooza bye bakola tebabitegeera bulungi mpulira babu waliwo omuvuka wano mu Babu Owino era ye wange akolagana n'abantu abataagala NRM government simwakyuzingako naye omuvubuka oyo anyway nze mba nfuna intelligence nga jajja yagamba mba nfuna intelligence buli ekigenda mu maaso naye kale katutambule yakubye ogutuli mu opposition ye Kenya Raila ekya African Union agenda ayinza okukirya omanyi jajja ku lukalu lwa Africa w'amaanyi nnyo bamukkiririzaamu kigambo kye kikola ayinza okirya jajja tunaasobola omujjako okujjako nga Mukama amuyise buyisi